atenderezebwe ng'agulumizibwe ng'aweebwa ekitiibwa amawanga gonna gamusinze nga mu nnimi zaago weewaawo. Simanyi bulungi oba eddoboozi lirinakolaje oba njogera mpola lyeryo. Bassebo ne banyabo yenze Jjumba Lubowa Aligaweesa Ssabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Leero nno nsinzidde Bulaaya. Bassebo ne banyabo Ennono TV tusinzidde Bulaaya. Bassebo ne banyabo Bulaaya nno gye tuli mu America mu kibuga ekiyitibwa Boston. Mumanyi bulungi nnyo oluzungu lwange nga bwe lufaanana, naye tuzze twogereko nammwe nti ensi gye bayita America nsi nnungi. Twagala okubannyonnyola olugendo lwaffe, twatambula tutya, twatuuka tutya. Eyo mujja kubiraba mu maaso eyo gye tugenda okweyongera mu nga tugenze mu lukiiko oluyitibwa UNA Convention. Bwe tunaagenda mu UNA nga tutuuse Texas, mujja kuwulira twatambula tutya. Maama Kamale babuuzaako bagamba nti simanyi kyendi nga naawe kyoli bannayuganda batunyidde. Puroguramu eno negenda ku Ennono TV. Abantu b'obuwangwa n'ennono bakabona ne bannabbona abakkiriza abantu bonna bannayuganda bagenda kubanga bagoberera puroguramu. Okay, you please Ennono TV, I greet you all. Hi. You know these days I don't know Luganda. Omanyi simanyi ne bwe naddayo eka nga nsaba enkooko. Bassebo ne banyabo puroguramu eno nzize nga njagala kubategeeza nti tututte akaseera kangi nga tubagamba nti mukuume obuwangwa bwammwe. Omuntu buli gy'akoma okukuuma obuwangwa, tubadde wano nga twogera ku nsonga y'ennono. Wano wendi waliwo ekifo ky'obujjajja eky'obuwangwa n'ennono, naye lwe twakibaddeemu ate tetwasobodde kuba na kamera eno kusobola kutuula nammwe tubannyonnyole. Naye myuziyamu eyo singa mwagituuseemu ne mugiraba, erimu ebyafaayo ennono z'abajjajja baffe bwe zaatandika ku lubereberye, embeerawo bwe zaabeerawo, abantu bwe bakkiririza mu buwangwa bwabwe. Nammwe mukimanyi bulungi nti without culture there is no development. Buli w'obeera nga toyina culture, nga toyina kitundu kya nkulaakulana, nga toyina ky'osobola kukola ne kigenda mu maaso. Abantu bangi bava ku buwangwa bwabwe, naye ebbanga bwe mbadde eno ndabye abaana abawala abatambula n'embwa buwangwa bwabwe. Kubanga mukimanyi nti omusambwa gwa jjajja ddungu lya bwikale ekiro kitabaalo, ndahura kyalubimba omwesokooza myambe. Mukimanyi bulungi nti embwa mu bujjajja etegeeza ekitundu ekyakayizi, etegeeza ekitundu kya jjajja ddungu, etegeeza ekitundu eky'obutabaazi. Kakati bw'osanga omuntu alina akabwa akatono mu buwangwa bwabwe ng'atambula nako, abeera mwana muwala oluusi nga tabeeranga na mwami, oluusi nga gwatwalanga omwana. Naye mmwe abali eyo bagenda ne bagamba jjajjaawo akubanja embwa weetaaga ogirunde, jjajjaawo akubanja endeku ye weetaaga ogimuwe, jjajjaawo akubanja ekifundikwa kye weetaaga okimuwe, tokyagala. Kati ekyo kituleetedde okusaanawo ebintu by'obuwangwa bwaffe byonna ne bibeera nga bisaanawo completely and also. Ekivaamu nti ennono zaffe nga ffe tugenda okutuuka nga tetukyayagala. Mwalabye wano abakongojja kabaga ab'embogo, mwalabye nga bakwata ku ngule eyitibwa enguugu, naye oli yagenze n'akwatira ddala ku nguugu y'obwakabaka n'okugitereeza n'agitereeza. Gwe gy'oyita engule. Kakati mu nnono oba okyusizza omukono ogwatikkira baffe Ssaabasajja Kabaka n'okyusa naawe ow'embogo, ate n'ova mu kitiibwa kye eky'obukongozi ekyokusitula, ate n'ofuuka omuntu ate atikkidde Kabaka. Kiva ku ki? Kiva ku kwerabira nnono. Abazungu bano kye bavudde batusinga, kubanga njagala otunuulira ebizimbe bino makkati mwe tuli, nti ewaffe ne bw'osanga omuntu azimbye apartment oba amaka agafaanana gatya toyinza kusanga, kubanga ono bw'omusanga azimbye musiraamuzi, ono azimbye ku lusozi, ono ataddewo bangalu gali kwoleka, ono n'ateekawo akasiisira, kubanga tetulina puroguramu. Naye eno owayita ekkubo tewayita mwala.
ewayita omwala tebazimbawo, owayita oluguudo tewayita masanyalaze, n'amasanyalaze olema n'okugalabako owa gye gayita, tosobola nakulaba nti gali wano, naye osanga ewaffe bazimbye mu waya, bakoze batya, toyinza kusanga kifo nga kiri organized. Kati nga boolaba ebifo bino, manyi nti ali ku kamera yange ajja kwetolooza mulabe environment y'ekifo wentudde kyonna bwe kifaanana, olabe nga kugamba tulina ebintu bingi ebyasigalira naye nga tetunnakeerewa. Bassebo ne bannyabo tetunnakeerewa. Twakeerewa dda jjajja. Tetunnakeerewa. Omuntu bw'omugamba nti jjawo wano wagenda kuyitawo kkubo omanye olutalo lubeerawo. Anti mama laba booti. Okumanya nga tetunnakeerewa bannayuganda bagamba nti woomanyira n'ofuna obudde n'omanya nti ddala ekintu kino nkitegedde w'otandikira. Waliwo abantu bangi ewaffe ababonyaabonya obutonde bw'ensi, kubanga kati nga ffe tuli banzikiza ya buwangwa na nnono. Situyinza kukola puroguramu ne twerabira obuwangwa bwaffe, kubanga ne bwe twali tujja ku Amerika twajja lwa buwangwa na nnono. Teri kintu kyonna kye nnyinza kukola ne neerabira ennono z'abajjajja baffe. Tolaba nze bwe najja n'akakeeka nti mukeekeeka. Muddeeke wammwe. Abooluganda mudde wammwe. Bambi eyabatonda nga munyiivu, asiba mu biwo bakaaba, yeewuunya abantu abatayiya. Laba abakoowola nga yagala ddemu abatuma emirimu, bw'ati abayita mwenna kyabagala, mumweyunese bintu atamye. Ndi mwana wa misambwa sirijegaana, ndi mwana wa mayembe be bakumyeka, mwene nyumiriza bwe bulamu bwange era lyeddembe. Akati ebyuma gye tuli Amerika gye bisibuka temufaayo tujja kujja nabyo. Naye byatuguddeko mu gayanja. Nedda maama tugenda nabyo tusobole okubakola ki okubabulya. Kale no bassebo ne bannyabo abatabani bange bansabye ti Ssabakabona funako wootuula otunnyonnyole obuwangwa obulabye otya. Tuyina ennyanja gye twatuseeko ne mbuuza mukwano gwange gwe nabadde naye nanga nti eno ocean ennyanja nnene eriko amaato eriko ebizimbe byonna babizimba nga bitudde kuli ku mazzi naye tebaatatakanya butonde bw'amazzi tebakwatako naye ng'ennyanja yo yasigala etambula nga bw'erina okukola ki okutambula. Kati kitegeeza nti Lake Victoria tusobola okugikozesa naye nga tetusulamu buveera kubanga mukimanyi bulungi nti Lake Victoria eyo mwe muli omusambo gwa jjajja waffe Mukasa. Bwe twogera ku Mukasa bagamba nti Mukasa kummwani atassa atamanyi bukulu bwa jjajja oyo kubanga Mukasa ekitegeeza omuntu atassa aba takyali mulamu. Kati gwe ngoga oyo Mukabaka Mukasa ye sitaani. Ffe ennyanja we baagituwa n'Abazungu babaweeyaabo, n'Abawalabu babaweeyaabo, n'Abamerika ne babawa, n'Abakanada ne babawa, naye bo bakuumye ebyobuwangwa bwabwe. Ffe kye tukola mu Uganda kwe kusaanyaawo. Era ekindeese wano kwe kubagamba njagala mutunuulira ensi eno nagibalambuzaako gye twayise. Ennyumba zonna baazizimba mbibira, amakubo gonna gali mu bibira. Kyogamba nti Uganda nfunda okusinga Bulaaya, kyogezaako okutegeeza nti Uganda nfunda okusinga Bulaaya. Zino ensi zaabeerawo ziina abantu billions of peoples, naye abantu abo babeerawo batya, n'emiti ne gibeerawo, n'ennyanja ne zibeerawo, n'emigga ne gibeerawo, n'ebibira ne bibeerawo, billions of bantu. Naye ffe bw'otuuka ali ku lubalama lwa Victoria Subiru ayagala kupanga mu ttaka asindikemu ettaka awazimbewo ennyumbako waggulu n'aguzimbako bulungi amazzi ne gasigala Mukama Katonda nga we yagatonda kubanga mwe tujja omukka mwe tussa. Ekitegeeza osobola okuzimba ennyumba mu kibira kyennyini n'olekawo environment n'ozimba ennyumba n'okolamu ekkubo omuntu n'ayita mu kibira n'abantu abaliwo ne basigala nga bassa empewo ennamu. Mukimanyi bulungi edda nti obujjajja bwaffe nga bukyaliwo bagambanga nti akakabira ka musambwa naye ekikafuula ak'omusambwa nti tikatemwa
nti ate munange tebajjamu lukungu okujjako bajjamu luli olugudde wansi kitegeeza omusamba gwe gukuuma obutonde bw'ensi ne bakugamba nti ogwo omugga nti gwajjajja mayanja asaliraawo kitegeeza nti buli wookuuma ekitundu ky'amayanja kitegeeza nti okuumye obutonde bw'ensi naye kati timukyayagala butonde bwansi kubanga mwegaana obuwangwa bwammwe timukyayagala kussaawo kitundu kyonna kyonna kyakutegeera bujjajja bwammwe gw'ogamba otya nti jjajja owange mwenva eyazaala taata n'azaala taata wange n'azaala nti ye sitaani ajjirawa ku jjajja wange ng'ate ye nsibuko mwensibuka gw'ogamba otya nti yesu akola nga bakugambye nti yesu yalina abayigirizwa 12 yalina obuzaale bwe bakulaga nti mwana wa gundi gwe yatambula leero nojja ku Amerika abantu mwe temubalaba nga balina obuwangwa bwabwe buli mwaka bakwata obudde omulundi gumu oba ebiri n'alinnya ennyonyi n'akomawo ewaabwe okulaba ku bakadde baabwe mbaddeko ne mukwano gwange omu naye nga muddugavu nga mmwe nannyumiza n'agamba nti waliwo omuzungu mukwano gwe gwe yakolanga naye ng'agenda ku mwezi eyo mu Amerika naye omumerika oyo nti bwe yava ku mwezi yamugamba nti mwabaddugavu munange temwemanyi ffe tuzaala abaana ne tukaddiyira wano omwana n'abeera e Texas nga gw'oli Dallas oba n'abeera mbadde njogera ku buubwa abaana abawala bayita nabo bayita nabo bubo mama tobulabi bagenda babusika buswitini obubwa bwa bisase kakati basebo ne banyabo mbadde njogera n'omwami oyo nti abaana baabwe babalekawo ne bagenda eyo emitala w'amayanja oba ne bagenda mu nsi nga ali wano oba Chicago oba ali California ne bamuteeka mu nnyumba z'abakadde ne bamulabirira naye bamugamba nti daddi waafudde n'alyoka asituka n'ajja okulaba ebyobugagga n'akwata ekkubo n'addayo naye ffe Abaafrika ffe abaddugavu teri muntu asobola kuwangaala nga talambudde bakadde be okulaba bakadde bo teeka njagala okutegeeza ogenda mu kyalo olime ku bijja ewammwe teeka okusituka okumanya ekika kyo gye bakuzaala teeka kitundu ekiyinza n'okumalako emirembe n'onoonya abasawo b'ekinansi ne bakujjanjaba wano abasawo b'ekinansi babafeze ne bababbako ebintu byammwe ne bakola ebintu byammwe byonna ne bibaggwako kubanga mwetanidde abafere timukyamanyi nti n'obuwangwa n'ennono gye buli kubanga osanga omuntu ayimirira oyo gundi omuntu ayita obwereere atamanyi na kwambala n'olubuga alutya n'obujjajja bwabutya taliko wadde n'omuzimu gw'enkoko gwe nogaa nti oyo yakulembera abasawo b'ekinansi abakulembera yasamirirawa mmwe timumanyi gye tusamirira timumanyi gye tuva timumanyi muntu prosesi gyayitamu kumuyita jjajja w'abaana bakeera bukeezi n'obeera nga tolina senkuluwe abantu babeera n'obubwa bwabwe eno nga batambula kubanga kitundu kya buwangwa bwabwe bw'otegera butegeezi nti omusambwa gwo ogwaddungu ayita nagwo era mwe muva akatundu ak'obuyizi kale nno basabo ne banyabo njagala okubategeeza nti nze kyenzudde mu nsi eno nzuddeyo ekigambo buwangwa maama tokirabye abantu bali ku buwangwa bwabwe n'oliwuli asala n'akabwaga ekereziya nkalu njagala okubategeeza abantu babeera ku mirimu gyabwe omuntu akeera ku makya wabula kyendabye n'ekirala abantu beno bakozi bw'aba atuuka ku mulimu ssaawa 5 n'eddakiika 2 tayinza kutuuka ssaawa 5 n'eddakiika 3 tasobola bw'aba atuuka ku mulimu ssaawa 2 n'eddakiika 15 tayinza kutuukayo n'eddakiika 17 ate tasobola kutuukayo n'eddakiika 12 wabula tasobola kuyisaamu kubanga sifuti yoli eba afuluma ng'ono ayingira obudde abaddugavu muleke gamba tayimu ya Afirika bampise essaawa 6 nja kutuuka 7 ekintu kyendabye eno abantu bakwata obudde bw'aba akola ssaawa 9 gwa kiro era guba ogwo bw'aba nnyuka ezira ziba ezo ate kyendabye ekirala mu Amerika omukazi kyabbeeyi ebbeeyi okutali geegi era olwaleero lwentegedde basudde oluyimba lwe yayimba nti omukazi kyabbeeyi ebbeeyi okutali geegi okuva lwamera ebbeere mpaka kuyingira ddongo teri kikwagaza mukazi wo n'otandika ate omukubako akatabo teri agenda mukwagalira
ye maama w'abaana bo. Ekyo nkibagamba ate omusajja ekyatematema ensi yaffe Africa teri muzungu awasa abakazi 3 tewasa 6. Omusajja bw'oba wamuta abaana ab'obuwala muleke tomuddira. Bw'oba omulenzi ng'omukyala yakutawanya n'omuleka muleka amuvinge on muleka agende maaso mukolerere abaana. Naye mu Africa ewaffe mu Uganda wenda by'abasajja bagala okufiira ku baana ab'obuwala nga mulinga abalowooza nti babazaala nammwe. Omukazi ayina sekita ye, taata yamuzaala, maama we n'amuzaala, n'amuwerera n'agenda e Makerere, n'amala okumusomesa n'agenda mu kikuubo oba mu Wino oba mu Kampala oba mu bbanka akolerere bakadde be. Naye bwe wamuwasa n'ennyumba wagisibako ekikomera n'oteekako ne gate n'omuggalira munda, talina rights zonna wadde ez'okwekolera. Bassebo ne banyabo ensi yavaawo. Awo ensi yavaawo kuba ffe bwe tutambula omulimo gwaffe kubasomesa. Mutigiri omukyala wamuzaalamu abaana 2 oba 1 kale akufumbidde emyaka 2 katubalirire emmere eno gy'abadde afumba n'embuliri mwobadde osula naye n'engoye zakwoleza okumala emyaka 2 bw'oba wasitula miliyoni 10 n'ozitwala ewaabwe katugeze ate n'okwanjula ne miliyoni 10 temuziweza katugeze kale ne miliyoni 15 temuziweza naye emyaka 2 omuntu ng'akola katubeere nga tumusasula emitwalo 5 kale oteekeko n'omwana omu akuzaalidde okumusitula kiki ekikutwala ewaabwe omukazi ng'osaba akateke watwalayo mwabaki kiki ekibaleetera ensonga efaanana bw'etyo. Omukazi wagenda ewaabwe n'okuzaala n'azaala bwe baba babagatta yali goni case ye bamugatta n'omuntu gwatasobola kubeera naye. Lwaki gweoyagala ogende emakindi oli olusaniya lw'embizi oteekeko muwogo olumalirize lwonna okululya otambule ogende eka balye ebijanjalo n'akawunga babeere ng'abazza omusango olyokoga naawe omanyi nakuwasa ebintu ebiziza Afirika emabega si bingi byebyo okulowooza omukazi omanyi yava mu lubirizi lwange nanti mukazi gwe tomanyi nti ensi eno bagiyita nyaffe Uganda. Lwaki tebagiyita kitaffe Uganda? Ensi ya mukyala, omukyala waataliiwo gweosobola okubeerawo. Omukyala yateekawo yalera omwana yamugaba yenna nnyini ye. Era nawulirayo omuyimbi yayimba mbu omwana wa musajja oba omwana wa mukyala. Omwana abeera wa mukyala kyovula nti teri musajja asobola kugaba mwana. Maama akeera bukeeze enkya n'agamba ndi bisaso si wuwo puliisi ate okolaki? Lindako mbannyonnyola awantu awo. Bannyonnyole mami. Abaami please mweddeko ku baana b'abantu. Wekitegedde? Ffe kati nazaala Nabisaso ne Nabukeera baana ba buwala basomera mu ssomero lya bbeeyi Taiba. Mmwe tusasula school fees. Oyo capital wange wa bukadde omwegombye omusanze atambula alabika bulungi oba anyoola kamotoka ke oba ali mu taxi oba ali mu bodaboda n'omwegomba olw'okubanga alabika bulungi. Omwana oyo muweeredde nga musuubira okungulira kasukaali nga nkaddiye gwe olw'okuba omwegombye n'omugje wange oba omwanjudde oba omuwasiza embaga oba okyadde bukyazi n'omutwala ewuwo n'omugamba please nga bwe nkwegombye n'abalala bajja kwegomba n'omusibira mu kikomera kyo n'oteekawo ne kamera n'omugande bw'onootuuka ku geeti nja kuba nkulaba. Ne bwafiirwa ewaabwe mu kyalo n'omugamba ngenda kuwanda eddusu werikalira ng'okomye ogenda oziike oluusi mubateerako ne badureva nti tolwayo oyina okudda wabula nga tusobola namuwa mitwalo 10 tigenda okolereyo maama ka shopping ka weekend. Omuganja okukola omwana namuteeka mu ssente zange zonna ne neesiba enkutu nalima emmwanyi nempeerera omwana wange nsuubira mu bukadde ajja kundabirira n'omufuula akalogoyi ne bwe mukyaza abagenyi ewaka tomukkiriza nakujja mudiira kuswaza olw'okuba wamusanga oluviiri lukole n'omwegomba naye ne mu saaluuni tomutwalayo
mulekerawo okuzannyira mu kapito zaffe. Ate kenzizeeko mu America nentegeerera ddala amateeka g'omu America ngenda kufiira. Omanyi bangambye agambye ayagala mugulira amaka mu America nagati kati osazeewo ndetera ddala mu America onfugire ddala bulungi. Okitegedde? Ate eno omukyala yafuga naye maama kankubuulire ekituufu kiri nti abantu baffe ne bwatula mu puroguramu eno tasobola kubuulira kubanga mwagala bintu bya Sire Queen mwalabye Sengakula Namawe bali ekyennyanja ne baawo ofuniramuwa nakulambuziza America n'olaba bwe tuli ekyennyanja kati nkukoledde puroguramu nga ndi mu America ne nkusomesa goberera omuntu akugamba atambuddeko ekintu eki saasobola kusoma kyokka naye ndi muyigirize naye gwoddaawo noba omanyi kakati ntambuddeko maama ebintu byalaali byenjogerako bwenjogera ku America era mundaba gyendi bwenjogera ku Bulaaya era gyendi bwenjogera ku Nnyonyi najjidde muziri bwaguuga bwenkuga nti ennyonyi etikka abantu 8 kyenjogerako mba nkitegeera bwenkuga nti KRM gundi nagitambuliddemu nkimanyi kale kakati kiki kyenjagala okubategeeza bassebo ne banyabo nti mugoberere nnyo puroguramu zino tuzikola muyigireko abakazi abaana ab'obuwala mubawe ekitiibwa ebyo tubyogedde olw'abasajja abeekulidde Jjumba okuva lwe twava mu Kampala muli bw'oba wayanjula omukazi wawasadda omukazi yanoba afunye omukyalo mulala mumpe ebintu byange mumpe amahale simanyi mumpe omutwalo muli mu bintu byakuswaza baffe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda timuswaza bantu muleke kuswaza kitiibwa kya ggwanga lyaffe saagala kuddayo era omusajja yenna gwe naddamu okuwulira leero wendabidde omugaga mukwano gwange Lwasa wemulabidde nga bamutadde ku Facebook ng'ali buwerere Lwasa weewumuze omayinza entuula nembabuulira Lwasa weewumuzeeko bwerere bukunya onoonya ki ozadde abaana owasise embaga olina amaka g'abantu oli musajja omukatuliki akulira obukatuliki mu Masaka omuntu ow'erinnya lwaki otuswaza nga ffe bannamasaka Lwasa weewumuzeeko ate mwate omusajja oyo alina ekitiibwa kingi ekinene nnyo ekiyitirivu naye gwe n'okola sente nezikufuula ekimpene nezikufuula ekyeneena nze bwe ntudde mu puroguramu nga ndi mu America gondaba nvuddeko kalica yange ondabye mpolongose kubanga nagenze mu America naye ko omuntu n'ogenda e Bulaaya n'owunzika nga bakwambudde engoye ng'oyita bwerere nga bagamba ndi pengepenge wooyo ate mwattu kati abaana abawala bafunye akantu balina bukamera buno obulinga amapeesa akambalira wano n'alyoka akukola n'akwabya kubanga tibalina laavu eduliya wamulaba yeebase kwoli kati azze akwagalako emitwalo gya 5 oba 2 ate nesente timuzibawa mubagulira mwenge mukola ki lwaki taakwabye ng'omuyisawa oli bweriiri mwewumuzeko mukule Mukama Katonda asobola okuttira ku nsi kati Lwasa ogenza okufuuka omufu afiiridde ku nsi ng'otambula osingako ne gwe baziise gwe tulowooza nti gwe oswala wekka omwana waswala ajja kubula wawasa ate mwattu alina abaana abalungi mukazi wo aswala abaana b'abawala bagenda kubula gye bafumbirwa oli myaka 6 muli kati gwosobola okugenda n'oyanjula omuwala wa Lwasa nsobola n'atuula wali mu maaso nti ye taata yesezaala agenda okukuwa kakati ate Lwasa olw'okuba abantu bakwagalako emitwalo 5 emitwalo 2 oba miliyoni tibakugamba nze nja kukugambako nga Ssabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono please tukooye weewummuzeeko